Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Akalulu k'omwaka 2026 simawulire nti keetobekamu emivuyo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ekyaviirako abantu abawerako okulugulamu obulamu nga bangi baakubwa amasasi ab'ebyokwerinda abaali bayimbuddwa okukkakkanya embeera. Mu kazigizigi ako ekitundu ky'e Butambala kyo kyalabye ekitalabwanga abantu 7 bwe baakubwa amasasi mu maka ge yali omubaka waayo Muhammad Muwanga Kivumbi ne baserengeta Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Amawulire si malungi kitalo nnyo nnyini ddala eri abakozi abakulu abakulembera Next Media, abadde producer wa NBS TV Makona Brian kwoteeka owa kamera oba camera personnel bafunye akabenje ku nkya olunaku olwaleero oba tugambe mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Era musajja mukulu amanyikiddwa nga Badiru tasimatuse afudde. Okusinziira ku information endala gyenfuna bagamba nti noono naye akutuse. Kitalo nnyo nnyini ddala eri media fraternity olw'okuviibwako abantu baneeno. Si birungi naye ate nga mwanattu bwe bityo bwe bizze era bwe bityo bwe biri. Kakati nno omubaka Tebandeke Charles embeera mwali si nnungi yadde akamu n'akeddagala era yeetaaga ssaala zammwe. Kakati bwe tweyongerayo mu maaso musajja mukulu bambi kitalo eky'omuzannyi wa villa amanyikiddwa nga David Awore onenne yafudde mu bulamu bw'ensi eno famire ye egenze maaso n'okubaako ebigambo byeyogera mwanattu ebitiisa. Naye ebintu nga bino oba ebikolwa ebyefaananyirizaako bwe biti mu ggwanga lyattu Uganda bibi era tubivumirira ne sekuvumirira yenna tetukubikiririzaamu era obuvuyo bwonna tetubukiririzaamu nga bannayuganda era ngaffe Beyond the newsroom. Weewaawo NTV ekomyewo na nkuba mpya laba kyekoze Muhoozi. Twadde tusuubira nti NTV amadda gaayo enaabaako byekyusizza sinakindi enaabaako byeyize naye erabika ng'eyongeredde ddala okuba ng'ate ekakata n'okubeera ng'ate mwana wattu. Kale BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu gwoli video soko jempereka like bojwa like ebeja kuduka emisinde mingi tukakulisa kino mwaso lokubanga agifuna atera mu ngeri yemu nawo atulabe era tugoberera mu bitundu by'eggwanga lya Uganda ebyenjawulo kyokola kya mwendo mungi nnyo nyini ddala video soko o subscribing ku channel ya feno enungi oberenga ate yo twegattako mu butongole bobo twegaseeko definitely kiba kitegeeza nti ofuukidde ddala kitundutundu kufe era olina omutemo wa munene nnyo gwogenze maaso n'okubanga ogatta ku ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo nze Deni njagala okusaba onzikirize tusooke tutandikire wano ate ku mawulire g'okufa kwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Badiru. Okusinziira ku mawulire genfuna the media fraternity is mourning the tragic loss of NBS producer Badiru who died following a devastating road accident. The crash also left his colleague Brian Makona critically injured and he is currently receiving treatment in the intensive care unit ICU as doctors fight to save his life. Number plate.
weka bonna abadde badduka mawulire siga ssanyu yadde akamu n'akeddagala. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Badru producer wali eri ku NBS afudde mulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala, tusaasira ab'enju ye famire kwoteeka n'ab'eŋŋanda. N'okusinziira ku mawulire g'enfunye amalala waliwo antegeezezza nti ababadde ne camera person naye avudde mulamu bw'ensi eno. We are yet to confirm, wabula ate Makona naye embeera mwali mbi nnyo nnyini ddala. Twongere obbateeka mu ssaala oba oliawo ogoludde ne anaagenda maaso n'okuba nga ate ono nno amuwa chansi ewona ate era n'omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Weewaawo nze Deni akuweereza era bwentyo ensonga bwe tuba tugeze maaso n'okuba nga ate mwanattu tuzitambuza. Kakati nno omubaka wa Bale Bale constituency is it East amanyikiddwa nga Tebandeke Charles embeera mwali si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Ono nno bagamba nti kino nno kyaddirira okuva mwe baali mu kalulu ne bakwata abawagizi okugenda okubeera nga bajja ku poliisi bamukwata ne babaako engeri gye bamutulugunya ne bamunyiga oba oliawo emuviiriddeko kubanga embeera esajjuka. Era we twogerera kaakano ali mu ddwaliro nga woowe maama yaaye nga yali ku mumwa era obulamu buli mu katyabaga. Wabula mumuteeke mu ssaala ate asobole okubeera nga mwanattu asuuka. Kaakati nno famire kitalo nnyo eky'omuvubuka amanyikiddwa nga David Owori abadde kapiteeni wa AC Villa yavudde mulamu bw'ensi eno. Njagala kuwa story eno tusooke tubirabe then tweyongereyo ne NTV. Tosubwa kuba byendeese byokya. Genzi David Owori wafiiridde nga mutabani Rafael Masindi wa myaka 5 ngono bambi alabika tamalina kigenda maaso mu ggwanga. Ye maama bambi essubi limubadde mu Owori nga badde yamusuubiza okumuzimbira nga muto wa Owori Joel Ocheng bw'annyonnyola. Nsaba musigale naffe mutambule naffe mutugumye era mutuyambe mutukwatireko kolobete ekiroto kyabadde ayina ekyokufunira maama wabeera kubanga yabadde taata yabadde maama. Mukyalo w'omugezi atendewaliddwa mu biseera bingi ng'amaziga gamuyitamu wabula abakilabu ya Villa bamugumizza ne bamugamba nti buli kizibu kyonna baakuyimirira wamu naye. Nga sports club Villa teyinza kubasuulirira era nnyabo gwe omukyala tutunuulire bulungi ne bw'oba olina ekizibu kyonna kijja kugonjolwa. Father Alex Kambagira akulembedde mu misa avumiridde ebikolwa eby'obutemu n'asaba abantu beekube mu mitima. Bannabyamizannyo b'enjawulo boogedde ku mugenzi ng'abadde ow'enjawulo. Good leader, very hard worker. Ye muzannyi sikiwa nti we alina kirabu gye yali abaddemu ne babeera ne issue naye because abadde mutuufu mu buli ngeri yonna mu neeyisa yonna era ng'ab'omupiira tujja kumusubwa nnyo. Sajja abadde n'empisa tamisinga training 100% buli lunaku kyabadde ng'akola n'ekirala abadde ayagala nnyo famire ng'agiwa obudde. Nti abadde captain wa sports club Villa naye nga ne gyeyava eno yonna erukuli ne clubs z'abadde ayitamu era abadde mukulembeze. Ffe nga Vipers yatukubirako seasons 2 2016 2017 ne 2017 2018 ate we yava okugenda ebweru. I was one of the humblest players benali meetingseko mu meetings kitalo nnyo nnyini ddala. Omuvubuka ono kigambibwa nti yali ava ku training akawungeezi ngadde eka ne bamukuba abazigu ne bamukuba peeva w'oyo dduka paka mu ddwaliro obulamu bwe ne bugenda maaso n'okuba nga ate busaanawo. Ebikolwa nga bino eby'effujjo eby'ettima ebyefuto bikolebwa ku bannansi tubivumirira ne sekuvumirira yenna. NTV akawungeezi. NTV yakomyewo na nkuba mpya sooka olabe olunaku olwajjo bashokesinze ate bupya naye mwanattu NTV tewoneka labayo. Omulabi wa NTV olwaliro ziri ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunana omwaka 2026 zibadde ennaku 34 ezakasirise
kasookedde mikutu ja Nation Media Group gigenda mu mbeera eyo ey'akasiriikiriro. Omuganda agamba akasiriikiriro kalwanya eminya naye ku mulundi guno tewabaddeewo kulwana kwonna. Njagala okukulisaayo mu kasirise ako kubanga bingi ebigenze maaso mu ggwanga oba oliawo nga wandyetaaze okumanya NTV ebitaddeko engalo zaayo mu ngeri efaanana etya oba NMG ng'ebitongole byaffe ebyamawulire tubikutteko mu ngeri efaanana etya. Kale nkukulisaayo mu kasirise ako kakati wabaddewo embeera y'ekire ekiddugavu okubanga kibadde kimaze okukwata obwengula bwonna naye kakati amataala gateereddwako ekire ekiddugavu kivuddewo era NTV akawungeezi ekomyewo kinnawadda. Nze Annual Katamba tugenda kutambula nga bwe tubadde tutambula mu mawulire gaffe agataliko kubuusabuusa kwonna. Sandra Nakiwala eyo kiri kitya? Annual webali nnyo okutiyingiza mu NTV akawungeezi eno mu newsroom oba mu ssengejjero oyinza okugamba nti abantu bakyali mu keetalo bategeka biki ebirina okugenda ku mpewo. Olunaku lubadde lwesunga nnyo nkimanyi nti n'omulabi abadde alwesunga ne newsroom ffenna tubadde tulwesunga. Bannaffe bakyagenda mu maaso n'okutegeka ebintu ebikyajja ku mpewo ate n'okwongera okuteekayo omwoyo kwago amawulire ag'olulimi olungereza ga NTV Tonight aga ssaawa 3. Okwesunga kubadde kungi naye ebbanga lyetumaze nga temutulaba ku mpewo tubadde tubayiiyiza obwongo tebwawummula obwongo tebwatuula nga tukimanyi nti obudde bwonna oluggulawo ate tubalaga ekipya kye tubadde tukolako. Eno NTV akawungeezi laba ebikoze emitwe ate oluvannyuma gonna ge tubadde tukolako nzijenga kuwe mu bujjuvu. Bwatyo omukyala Nakiwala then kwoteeka buganda wange Annual Katamba bashokesinze NTV akawungezi n'okudda kwa NTV ku mpewo. Bangi babadde balowooza era nga bagamba nti NTV kekomyewo tegenda kuddamu kubanga ekolera muntu wa bulijjo era NTV kekomyewo tetugenda kuddamu kulaba ku stories nga ezaluli ezabeerangawo nti naye njagala okubanga nkutegeeza munywanyi andaba ate era angoberera nti ebintu biralamuko era NTV yagenze dda maaso n'okubanga etandikirawo we yakoma. Ezimu ku mboozi zeekoze zemboozi ez'akalulu ke twayitamu n'ab'ebyokwerinda kwetandikidde okubanga ebayisaamu eggaali naye ngenda kubeera nga nkuwa emboozi zino ate tusobole okubanga tuzitambula mpola mpola n'okubanga tuzitema mpola mpola olabe yabaffe abaggalawo NTV kyali kigendererwa ki. Tulowooze nti professionalism NTV gye badde kulembeza egenda kubeera nga erinnyibwako oba ebintu bigenda kuba biralamuko era bigenda kubeera nga bikyuka oba sinakindi NTV egenda kusigala mu mbeera zezimu nga mwebadde ekolera nga tegenda maaso nakuttira liiso ku muntu yenna agenda maaso nakubanga atyoboola eddembe ly'abannansi kwoteeka n'okukola oba oliawo ebitagassa ate ne baagala okubanga bisiigibwa akazigo kwoteeka okubanga bawaana biwaane. Kakati byonna bye bino wano byenkuleetedde osookola ku ate ku story yawe eyasoose nga bwegenze maaso n'okubeera nga etambula then tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala nga bwe zigenze maaso n'okuba nga ate zitambula. Gw'omulungi andaba ate era angoberera ku BTN Media Beyond Other Newsroom. Weewaawo kankuwe video yiino wano tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Sooka owulirize ebigambo nga bwe biri. Oluvannyuma lw'omwezi omulamba ng'emikutu gya NMG gigaddwa gavumenti abakulu mu kitongole bagumizza abalabi abawuliriza n'abasomi nti mpaawo kikyuse oba ekigenda okukyuka mu ebyo ebiweerezebwa ku mikutu gya NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM n'emikutu emirala egiri wansi wa NMG. Okusinziira ku Susan Nsibirwa ng'ono yakulira NMG mu Uganda, NMG yakugenda mu maaso n'okunywerera ku nnono zaayo okuli obwetengereze amazima obwerufu mu kisaawe eky'amawulire. Katubirabe mu bujjuvu.
Okumala ebbanga lya mwezi mulamba emikutu gy'amawulire egiri wansi wa Nation Media Group gamba nga NTV, Daily Monitor, Ennyanda, Spark TV ne KFM gibadde giri ku muggalo okutuusa ku ntandikwa ya wiiki ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwe yayisa ekiragiro ekikkiriza emikutu gino okuddamu okukakkalabya emirimu gyagyo. Mu kiseera ky'omuggalo amaloboozi mangi gawuliddwa nga gayayaana olw'okusubwa ebyo ebiweerezebwa ku mikutu gino nga waliwo n'abantu abazze baweera obutaddamu kulaba mawulire ku zi-TV oba okusoma olupapula lw'amawulire lwonna okutuusa ng'emikutu gya NMG giziddwako. Kati nga NMG eddamu okukakkalabya emirimu gyayo mu butongole olwaleero abagikulira boogedde okuyaayaana kuno kye kutegeeza eri ekitongole. Kwegamba okwagala okwo kampuni nyingi tezikirabangako, naye mu kiseera kino njagala okwebaza ennyo abantu baffe bakoze sikiiti babuuzebuuza ku social media, video ku TikTok tuzirabye ezimu n'oseka bambi naye nga otegeera nti omuntu kyagezaako okugamba nti bannange mukomawo ddi. But also the NMG platforms offer balanced media coverage that the audiences love and prefer. So closure for 1 month means that they've been deprived of that opportunity to get information from their preferred sources and platforms. Akulira NMG mu Uganda Susan Nsibirwa kone Alan Kyekwecha atwala ebyamawulire bagamba amasomo mangi gayigiddwa mu muggalo gw'omwezi omulamba. Kyetulabye really nti mu kiseera kino ekintu eky'okuyigirako ennyo kibadde kyakwagala kw'abantu, obwesigwa abantu bwe balina mu mpuliziganya yaffe, ate era mu ebyo byonna okulaba nti support eva buli wamu. N'abagavumenti nabo bagamba bannaye tubalinze mukole ki mukomewo, kubanga amawulire gamu mutubuulira ebintu abalala batakola ki batasobola kutubuulira. Our work here is to ensure that we don't let them down, and we are going to live up to the billing of that kind of journalism that is expected of us. Mu buufu buno NMG egumiza abantu abazze banyumirwa empeereza zaayo nti ennono zonna ezizze zitambulirwako za kusigala nga zigobererwa okutuusa ku katonyeza akasembayo. Editorial policy yaffe yo tekyukanga, eyo Bayibuli yaffe tekyuka, n'olwekyo tegenda kukyuka yeeyo. Era tweyama nti wegaba mazima tujja kwongera okugogera, wegaba stories ezo zetumanyiddwa nti zino aba NMG bokka basobola okuzikola, ekyo era tujja kusigala nga tukola ki nga tuzikola kubanga yeeyo DNA yaffe. We've come back to do balanced, impactful and verified journalism. That is all that matters with NMG, because the tenets of the group is that we adhere to the editorial policy and do that journalism that matters. Nsibirwa agamba abanyigira amawulire agafulumizibwa ku mikutu gya NMG be batamanyi musingi na nnono emikutu gino kwe gyazimbibwa. We were started to be an independent voice, eddoboozi eribaleetera amawulire abalala ge batasobola kubaleetera. Njagala okujjukiza abantu nti tetuli mu Uganda mwokka, tuli kampuni eri mu East Africa, Kenya, Tanzania, ate nga kyetuli wano tisinti ffe aba Uganda nti twasalawo nti kati ffe tukola bwe yeeyo DNA yaffe nga kampuni nti we tuba tuweereza mu mazima, twogera mazima, twogera bituufu, eddoboozi ly'abantu. Bano basambaze n'ebigambibwa nti balagiddwa okugoba abakozi abamu kuba ne wetwogerera abakozi bonna bazzeemu dda okukakkalabya emirimu gyabwe. There is no communication otherwise that this byline or that face is not required in the newsroom. Otherwise you will have seen it, because we are a very transparent media organization. Omuggalo guwedde n'ebigambo bingi byogeddwa, wabula mu byonna abakulira ekitongole ki NMG
bagamba nti obwetengereze amazima n'obwerufu byakusigala nga ze namuziga okutambulirwa ekitongole mu kisaawe ky'amawulire. Peter Serugo, NTV, Akawungezi. Oye Peter Serugo. Wakati abakozi ba NMG ab'enjawulo boogedde kwe bayise mu bbanga libamaze nga bali ku muggalo. Bangi basooka kulowooza nti kabakozese akakisa kano bawumulemuuko wabula ebbanga bwe ligenderedde ate omwoyo ogukola ne gubatemba. Kakati kinajjukirwa nti bagenze okuggulawo nga wayise ebbanga erisoba mu mwezi nga tetukola. Bwetyo NTV mukomawo kwayo okusinzira ku bakulu abagikulembera bagambye nti bo si baakukyusa mu mpeereza yaabwe yadde omulundi ogumu bwe guti. Bagenda sigala nga bagoberera principles zaabwe ne principles za editorial yaabwe oba ekitongole ekisunsuzi ky'amawulire kyabwe baakusigala nga bagoberera ezennono ze bakkiririzaamu basigala nga batuwa eggulire eryo nno eriri balanced eggulire erikwata ku muntu wa bulijjo konze katunyumirwa owulire wuliriza kati kye bakoze ku byaliwo mu kalulu. Akalulu k'omwaka 2026 simawulire nti keetobekamu emivyo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ekyaviirako abantu abawerako okulugulamu obulamu nga bangi baakubwa amasasi ab'ebyokwerinda abaali bayimbuddwa okukkakkanya embeera. Mu kazigizigi ako ekitundu ky'e Butambala kyo kyalabye ekitalabwanga abantu 7 bwe baakubwa amasasi mu maka ge yali omubaka waayo Muhammad Muwanga Kivumbi ne baserengeta ezzira kumwa n'abalala abawerako ne babuukawo n'ebisago. Okusinziira ku b'ebyokwerinda abantu bano baali bagezaako okulumba poliisi y'ekibibi wamu n'ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Butambala gye baayonoona ebintu ebiwerako. Ebyogerwa byonna Muwanga Kivumbi yabyegaana n'akalambira nti abantu abattibwa baali bawagizi be era baali bamuyambako mu kutambuza kampeyini nga baali bakuŋŋaanidde mu maka ge okulindirira okulangirira ebinaava mu kulonda. Byonna ebyagenda mu maaso ab'ebyokwerinda babitunuuliza Muwanga Kivumbi era kino kyabawaliriza okulumba amaka g'ekira mu Kampala ne bamugombamu obwala nga 22 January 2026 era abakulu ne batubuulira nti yali alina byagenda okubannyonnyola ku byekuusa ku mivuyo egyali mu kulonda mu kitundu kye. Nga 23 January ono yaggulwako ogw'obutujju n'abawagizi b'abalala abawerako era ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera ekitalya. Bwe batyo bajjanga bakomawo mu kkomera enfunda eziwera nga beerwanako okukkirizibwa okweyimirirwa ekintu ekitaasooka kusoboka. Nga wayise ennaku 169 ono yakkirizibwa okweyimirirwa ekintu ekyasanyusa ab'oludda oluvuganya. Mu kaseera ako obudde naffe bwali bwatuddugalira dda era ebyagenda mu maaso twalengera birengera empozzi n'okubiwuliza. Muwanga nga kyajja afuluma ekkolokooni Kampala yamukuba ntumbwe n'ayolekera gy'azaalwa e Butambala gye yakuŋŋaanyiza abantu mu maka ge n'abaako okwogera kwe yakola oba oliawo okwalowoozebwa nti kwali kujjudde ebigambo eby'obusagwa. Enkeera yava e Butambala okwolekera Kampala wabula amagye tegaamuganya kusala mpigi era awo we baamuteerako obunnyogoga ne bamwolekeza ekifo buli omu gy'ataategeera. Okuvanga ennaku z'omwezi 10 okutuusa nga 29 omwezi oguwedde amayitire ga Muwanga Kivumbi gabadde matankane nga mpale z'abaseveni kyokka buli omu yeekangirawo ku lwa 29 ng'asuuliddwa ku poliisi y'e Nateete.
mbagirawo ab'ebyokwerinda abajjat bamuddusa zambwa mu kkooti e Butambala gye yasomebwa emisango emipya omuli okukuma omuliro mu bantu n'okukuŋŋaanya abantu mu bumenyi bw'amateeka. Oludda oluwaabi lwalumiriza nti ono mu kwogera kwe yawandula muliro mwereere, kyokka bannamateeka ba Kivumbi ne bakalambira nti oli yali azannya byabufuzi. Medad Seggona nga ye munnamateeka wa Kivumbi omukulu yagattako nti omuntu eyafuna ebisago ku mutwe ng'akwatibwa gattako okutulugunyizibwa kwe yayisibwamu ng'ali mu kifo ekitamanyiddwamu ebyo ebikuumirwamu abasibe mu ggwanga, kale nga kyali kya buvunaanyizibwa akkirizibwa okweyimirirwa agende alaba abasawo abakugu bamukoleko. Bino byonna tebyalobera mulamuzi Amina Wahab kumusindika kwa limanda ekitalya ng'amusuubira okudda nga 11 omwezi guno. N'okutuusa kati ab'oludda oluvuganya naddala ab'ekibiina ki Nuupu byonna ebigenda mu maaso babitwala nga nteekateeka za kubafufuggaza n'okubamala amampaati ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa. Kyokka bo abakulu mu gavumenti bagamba nti buli ekiriwo kigoberera bulungi nnyo amateeka nga n'obujulizi ku buli kizze kikolebwa babulina bulungi kubanga n'asirika amanya ekigere bakibikira kwa kyeya ne kikaaba okw'enkuba. Solomon Kawesa, NTV. Solomon Kawesa, NTV akawungezi. NTV mukukomawo kwayo ekomyewo na nkuba mpya. Era bw'ogoberera stories engeri gye bagenze maaso n'okuzikolamu baagala okukulaga n'okukusiigira ekifaananyi nti bwe pompawo na kimu kikyuse baakugenda mu maaso n'okuba ng'ate bakuwa eri eggulire oba oli awo abali mu buyinza bakulembera eggwanga lino bo kye bayita okuba nti bakolokota gavumenti. Poliisi yalumba n'ekuba abasasi netta abantu abajje ne batta abantu owabuwanga Kivumbi. Poliisi yemu neevaayo n'egamba bo bano baali balumbye ekitebe kya byakulonda n'okukyakalanya abaloozi ne boonoona n'ebintu eri kyokka nga babatidde Makeene, ekitegeeza nti already NTV bemaze okuba ebituli mu bitongole by'okwerinda n'okwoleka obulimba bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakozesa oluvannyuma lw'okuba nga bazza emisango okuba Nansi. Eyo nno ye Uganda oba oliawo mwe tuwangaalira. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu Semakutu. Njagala okusaba onzikirize wano wenyini we tuba tusinzira ate okubaagaliza olunaku olulungi ate era tukomawo n'emboozi endala mpitirivu ze tukuleetedde. Erinnya nzidde ni yakuweereza. BTN Media Beyond the Newsroom, we sign out. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.